الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa mu butuufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi wange, omulezi wammwe, omulezi wa buli kimu. La ilaha illahu, tewaliiwo mutonzi atali ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyonna ekitali Allah, kitonde mu bitonde bya Allah. Oyo Allah ali waggulu w'ebitonde byonna. Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu w'ebitonde byonna tabaraka wa ta'ala. Waliwo entegeera egamba nti Allah ali buli wamu, entegeera egamba nti Allah ali mu ggulu, Allah ali mu nsi. Entegeera si ntuufu, eyo sinjigiriza ya mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wabula Allah waffe jalla jalaaluhu ali waggulu ku arushi ye atebenkedde subhanahu wa ta'ala. Yatonda eggulu n'ensi na byonna ebirimu, ng'olubereberera okutonda ebitonde ebyo arushi ya Allah yali etudde ku mazzi. Niwayitawo emyaka 5,000 Allah n'alyoka atandika okutonda eggulu, ensi ne byonna ebirimu. Allah oyo subhanahu wa ta'ala omutonzi yasaanidde okusinzibwa. Ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tebirina nsonga yonna lwaki omuntu yandisaanye bisinza. Mu suratul Luqman Allah yatulaga n'agamba nti yatulaga bye yatonda, yatumenyera ku bimu Allah bye yatonda jalla jalaaluhu, n'agamba nti hadha khalqullah, ebyo Allah bye yatonda tabaraka wa ta'ala. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Allah nagamba nti kati mundage byebiriwa bye byatonda ebyo ebitalinze Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Baganda bange basiraamu, tubeere bamativu okuba nti Allah waffe subhanahu wa ta'ala yagwanidde okusinzibwa. Tokemebwanga olunaku n'olumu olw'ennamba ey'abantu abasinze ebitali Allah okubanga nnene. Tokemebwanga olw'okuba nti Allah abawadde ssente. Tokemebwanga olw'enziika yaabwe gy'oyinza okulaba n'oga nti bannaffe bo nga baamala. Funeral service, mayiti ekkirayo ku byuma, ekeesi kumpi eyagala kwogera mannya ga mugenzi, bateekateeka kabbuli oluusi nga n'omugenzi w'abadde asulanga mulamu, nga wallahi waalayise okusinga ate bamwebasizza nga amaze okufa. Siraamu n'akwata ku ttama n'aga ne bannaffe bano tokemebwanga, abange yekka alina okusinzibwa ye Allah. Era byokka bye yalabanga birina obweta nga bya mugaso eri ebitonde bye, ebyo Allah yabituwa tabaraka wa ta'ala. Allah byataatuwa tetubimiisinga, tetubiinaako bwetaavu. Allah subhanahu wa ta'ala tumegayirira ebbanga lyonna asse ebyengera bye n'emirembe
ku mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yamututumira nga rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Singa omuntu amwagala, singa omuntu amukkiriza, singa omuntu amugoberera, yuhibbukumullah, ne Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kwagala. Wayaghfir lakum dhunubakum, era Allah nakusonyiwa amazambi olw'okwagala n'okugoberera omubaka nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Naye baganda bange basiraamu, twagale nnyo nabbi waffe oyo, tumugoberere, tumudifendinge mu mbeera zonna, tuteeke mu nkola bye yasomesa, twagazise abantu embeera z'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah affe ajja twagala, Allah affe ajja tufuula mikwano gye, Allah ajja tusonyiwa amazambi ng'ebitonde. Otuka okudda eri Allah nga Allah yakusonyiwa ebyakusobako n'ebye wakola ng'okigenderedde, Allah asobola obbikusonyiwa, kubanga Allah waffe huwa al-ghafuru rahim. Allah ye musonyi ate ow'ekisa ekingi. Kutira omwoyo gwange n'ejammwe ebbanga lyonna okutya Allah subhanahu wa ta'ala, tutye Allah mu kyama, tutye Allah mu lwatu. Tuli mu musomo gwaffe okwatagana ku mateeka agafuga jeneza oba omuntu nga afudde mu busiraamu, era nga olwokuna olwasembayo twayogera ku mbeera ekwatagana ku kiraamo olwo hadithi gye twatambulirako okusinga eya sahabi ayitibwa yali ya sahabi ayitibwa Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, yagamba nti kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yalina omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam fi hajjati alwada, ngali mu hijja eyasembayo oba yokka gye yakola omubaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Famaridtu, sahabi agamba nti nendwala, bwe nalwala maradan ashfaitu minhu, okulwala kwe natiiramu ala almauti, nti nyinza okuba nga mwe ngenda okufiira. Faadani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nannambula omubaka wa Allah ebyengera n'emirembe ebeere ku ye. Faqultu, nemugamba ya rasulallah, wange gwe omubaka wa Allah, inna li maalan kathira, mazima ddala nina emaali nyingi, walaysa yarithuni illa ibnatuli, sirina agenda kunsikira okujjako muwala wange yekka. N'agamba nti afa usi bithuluthai maali, nsobola okulaama bibiri byakusatu ku maali yange nembiramira obusiraamu oba abantu abasigadde abalala, kubanga abasika baffe Allah subhanahu wa ta'ala yabatulaga. Naye Saadi ibn Abi Waqas, omu ku banene mu basahaba b'omubaka alayhi salatu wassalam, yagenda okulaba nga talina basika bali awo okujjako muwala we. Naga nti ya rasulallah, nsobola okulamira emaali yange eno abantu abalala, kuba emaali nina nyingi ate omusika nina omu, nenaamako bibiri byakusatu, wabanga alina emitwalo 3. Yali agamba nti wenaamako emitwalo 2 ne bagagaba, muwala wange nasikirako 10, nzikirizibwa. Qala la, maka namugamba nti nedda. Qala qultu, Saadi agamba neŋŋamba bishatri maali, namugamba nti nsobola okulaama haafu yaayo, kugibanga emitwalo 3 nsobola okulamirako 15, omusika nasigazawo 15. Qala la, namugamba nti nedda. Qultu, nemugamba Saadi agamba omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam, namugamba la, namugamba nedda. Fathuluthu maali, nagamba naame kimu kyakusatu ku maali yange kyembanga ba ku mitwalo 3 ngabeko emitwalo 10. Qala, nagamba athuluthu, kale gabako kimu kyakusatu, wekabeera nga ziri miliyoni 3, yamugamba agabeko miliyoni 1. Wezibeera nga ziri emitwalo 3, yamugamba agabeko emitwalo 10, nekifaanana ng'ekyo. Namugamba nti kale raama kimu kyakusatu, wathuluthu kathir, nagamba nti naye nakyo kyennyini kinene. Innaka, amazima ddala gwe ya Saadu, wange gwe Saad, antadaa warathataka aghniya, okuleka abasikaabo nga bagagga,
khairun laka kyekirungi gyoli min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa osinga obaleka nga tebalina ke balina ne bagenda nga basabiriza abantu. Allahu akbar. Nekino basiraamu mu hadisi eno olwaleero tukiseeko ebirowoozo byaffe nti obusiraamu embeera y'okugaba ayati mpitirivu nnyo ne ahadith nga zitukubiriza okugaba. Mithlu dhalika aya weeziri ne ahadithi nga zivumirira okusaba. Omubaka alayhi salatu wassalamu agamba musajja we Saadi ibn Abi Waqas nti okuleka abasikaabo abaana bo bakyala bo naam bazadde bo nga bagagga basigadde ng'okuvaawo okwo tekibakosezza nga basigadde bakyagenda mu maaso khayrun tekisinga okuba ekirungi. La ilaha illallah. Tekisinga okuba ekirungi ate yagamba nti khayrun laka. Subhanallah. Yagamba tekisinga okuba ekirungi gyoli kubanga eno legase gyobadde olina levo kwobadde mu nsimbi esobola okubula olw'okuba nti abaana booleseewo oba abakyala oba bazadde bo ate batandise okusabiriza abantu ku mizikiti okunoonya zibbasale ku masomero olw'okuba omugaga gwe balina Allah yamujjulula. Kale Allah agamba kyekirungi gyoli hatta newobanga wafa kyabbeeyi okuleka famire yo nga bagagga okusinga boobaleka nga baavu yatakaffafuna an-nasa nga bagenda basabiriza abantu. Allahu akbar. Abange baganda bange basiraamu tufeeyo nnyo ku kigambo ky'omubaka alayhi salatu wassalamu okuleka abantu baffe nga bali mu mbeera nnungi. Olwo omuddu ome yafa mu Amerika awo Allah bwamujjulula yaleka ekiraamo nga famire talina kaabawadde ebyobusikaawe byonna yabiramiraambwaye. La ilaha illallah. Olwo abalala abakwata emmaali nagiramira orphanage centers bagenda okujja abaana oba bamunyiiza oba omukyala bafuna obutakkaanya mbu yayawukana ne bazadde be tebakolagana bagenda okujja oluvannyuma lw'okufa kw'omwana waabwe omwami waabwe muzadde waabwe nga ekiraamo kigamba nti emmaali yange eweebwanga orphanage center gundi. Kituufu kyoba okoze oba onoonyaamu mpeera naye ate tekikkirizibwa. Era omubaka yaleka kigaanye alayhi salatu wassalamu okwata ebyobugagga bye byonna n'obyemalako n'oleka abaana bo n'oleka abasikaabo nga baavu nga basabiriza abantu. Waqala biyadihi. Omubaka n'agamba ng'alaza n'omukono gwe innaka ya Saadu owa amazima ddala gwe Saadu lan tunfiqa nafaqatan tosobola kuwaayo konna tabtaghi biha wajha Allah ta'ala ng'okunoonyaamu kusanyusa Allah oyo wawaggulu illa ujirta alaiha okujjako nga Allah kuwaamu empeera. La ilaha illallah. Hatta alluqmata otuusa n'entongi y'emmere taj'alaha fi imra'ataka eyo kyoteeka mu kamwa ka mukyalawo Allah kuwaamu empeera. Subhanallah. Okulabirira obulabiriza abantu baffe awaka wakitiibwa Allah atuwaamu empeera. Newekyo mu hadisi eyo etulaga nti omuntu woba oteekateeka ekiraamo kyo ng'omuntu asuubira nti nnyinza obutakeesa ku makya kubanga mu hadithi gye twasoma waggulu yatulaga nti omusiraamu asaanye abe n'ekiraamo nga yenjigiza y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mu hadithi eno kyetugenzeeyo nti omuntu waabanga alaama tasaanye kusukka kimu kyakusatu mu mmaali ye waabanga akola ekiraamo kye. Era qaala yagamba kaana ba'da thuluthi jaizan oluvannyuma ekyo olw'ekigambo kya Nabi sallallahu alaihi wasallam nti fa thuluthu kathir ekimu kyakusatu kyennyini nakyo mubakkiriza naye kinene kyali nti oluvannyuma lw'ekimu ekyokusatu okkirizibwa okulaama ekikka wansi w'ekyo. Era nga basahaba ridwanullahi alaihim okusinziira ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba wadattu anna an-nasa ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu'. Abantu baava ku kimu kyakusatu bo ne bakka ku kimu kyakuna ne bakendeeza kye baali bawaayo oba kye baali balaama mu kiraamo
nga bagoberera ekigambo kya nabbi alayhi salatu wassalam kyeyagamba nti fathuluthu kathir. nawe kityo bwe tuba nga tukola ekiraamo baganda bange basiraamu, mu kiraamo kyaffe bwe tuba nga tulaama mu maali yaffe tetusaanye kubeera nga tusukka ekimu ekyokusatu mu kiraamo kyaffe. ensonga endala ebeera mu kiraamo yagamba Sheikh Al-Albani wa yushhidu ala dhalika rajulain adilain muslimin, omuntu wakola ekiraamo kisaanidde okubaako abajulizi. omuntu wakola ekiraamo alina okukakasa nti waliwo abajulizi ku kiraamo kyakoze eki, ku kiraamo kyakoze, era nga nabo babeera basajja babiri, nga basajja abo adilain, nga basajja benkanya. fa in lam yujida, wabanga tasobodde kubeera nga afuna abasajja ababiri abo abakkiriza abasiraamu, farajulain min ghairi muslimin, afuna abasajja babiri nga bamazima nga abajje mubatali basiraamu, ala an yastawthiqa minhuma inda shakki bishahadatihima, okubeera nga basobola okunywera nabo bano ababiri abaleeteddwa ku bujulizi buno singa bafunamu okubuusabuusa ku bano kye babeera nga boogedde amakulu. ab'ebitiibwa basiraamu, bwe tuba nga omusiraamu akola ekiraamo kye alina okukakasa nti waliwo abajulira ate nga basiraamu nga benkanya. waliwo aya Allah ze yassa ziri aya 2 mu suratu Maida, essura ya 5 aya ya 16. yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo ey'okuba nti omuntu bw'alaama asaanya abe n'abajulizi, kubanga mu kaseerako kusoma ekiraamo ky'omugenzi waliwo abalina bye beeyagalizanga bo, bamanyi okuleeta, bamanyi okukuba ebituli mu kiraamo ate nga kibadde kituufu. waliwo abalala abamanyi okwefuula nti bo bali konsanidi ku kiraamo ate ng'omugenzi teyabasembeza mu kiraamo kye, nga baagala kukosa. kati obusiraamu bwayagala nnyo abeerewo abajulizi ate nga benkanya nga bamazima, nga bwe bayimirira okwogera nga badifendinga ekiraamo kyo, nga be bakyogereramu bakkiriza nti olaba gundi agambye, ate kukuba nga bwatyo bwe yagamba. naye yagamba nti babeere babiri nga benkanya nga bamazima. yagamba mubanga temusobodde kufuna mu mmwe abasajja babiri nga bamazima, kale mufuneeyo abasajja babiri mu batali mmwe babeere nga bajja kunywezebwa nabo mu kiseera ky'okulama. Allah yagamba tabaraka wa taala mu aya suratu Maida aya 16 yagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut. yagamba Allah nti abange mmwe abakkiriza okujulira okutuufu wakati wammwe bwe kuba kusemberedde omu ku mmwe okufa, idha hadara ahadakumul maut, bwe kuba nga kusemberedde omu ku mmwe okufa, hina alwasiyati thinani dhawaya adilin minkum, mu kaseera k'okulaama wabanga akola ekiraamo asaanye wabeerewo abajulizi babiri abenkanya mu mmwe abasiraamu, au akhalani min ghairikum, oba kale mufuneyo abajulizi babiri mu batali basiraamu naye nga benkanya. in antum dhalabtum fil ardi, bwe mubeera nga mugenza okunoonya riziki mu nsi nga mubadde mutambudde nga temuli mu bitundu byammwe, fa asabatkum musibatul maut, ne mutuukibwako musibatul maut, omusiiba gw'okufa. Allahu akbar, lillahi alhamdu. abange Allah yatukolera emisiiba naye tewali musiiba guzitowa nga musiiba gwa kufa. ate okufa omusiiba ogwo gukola ddabo n'okusingawo singa ate afudde abanga afudde si musiraamu. Allahu akbar. kuba okubeera omusiraamu ng'ofudde kiri yaddeko era nga kikola amakulu, kubanga buli omu agenda ddanya okubeera nga toli musiraamu ng'oli mulamu. la ilaha illallah. omusiraamu omufu alifa beta ddanya atali musiraamu nga mulamu, era ono eyafa abeera bulungi nnyo nga musiraamu okusinga eyafa yenna nga si musiraamu.
abange tulina baganda baffe bannyinaffe mikwano gyaffe abamu bakyala bammwe abala baami bammwe Allah abasaasire nange nsaasire abange yogera naye ng'omusaasira n'omulumirirwa nti abange eddiini entuufu kubeera musiraamu singa omuddu mufaafa nga si musiraamu faqad khasira khusranan mubiina abaafaafaganiddwa abaasiranye abanga okufa musiiba okumanyanga musiiba munene wemumala okufiirwa omuntu ng'ogyeko yo okuba nti agenze ate oluusi ebiddirira gye muli abalamu bizitowa buli muntu lwafa alina ebituli byaggulira byabadde azibikidde famire zaawukana olaba ababadde abaana nga bafuuse bamulekwa olaba abadde eri omuzadde ng'okulyakwe n'okunywa n'okweyagala Allah ayisiza ku mwana we oba oyinza osanga omuntu ng'amakaaga okubeerawo Allah ayisiza ku neiba we Allah najjajjawo gwabadde ayisizaako subhanallah nolaba abantu obulamu bwe butyankalana omwana abadde mu masomero ag'amaanyi n'agenda mu galayisi omwana abadde nga balya miruzi 3 oba 4 olunaku nadda ku miru emu ate nga temala kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba temba mutambudde mu nsi fa asabatkum musibatul maut ne mutuukibwako omutawaana gw'okufa tahbisunahuma min ba'di as-salah fayuqsimani billah in irtabtum la nashtari bihi thamanan qalila Allah agamba nti mukwate abantu abo abajulizi mubayimirizanga ne batavaawo bombiriri abagenda okujulira oluvannyuma lw'essala n'agamba nti ne balayira bombi mu Katonda Allah subhanahu wa ta'ala bwe mubanga mubuusizza mu bujulizi bwe baleese abajulizi abo ne bagamba nti la nashtari abanga ffe tetutunda bi ayati llah fayuqsimani billah ne balayira Allah in irtabtum la nashtari bihi thamanan qalila ne bagamba nti bannange byetubagambye ge mazima omugenzi bye yalaama ne gundi ajulira n'ekiraamo kigamba bwe kiti ne bagamba ekyamazima tetulayidde bulayizi gafula tulayidde ng'amazima tetutunda mateeka ga Allah muwendo muteno walau kana dha qurba yaddenga bano betulayirirako okulaga amazima agali mu kiraamo bano baluganda bano baawukanye ku mazima ffe tulayidde amazima nti omugenzi bw'atyo bwe yagamba ne wabeera nga baŋŋanda zaabwe olw'okuba nti benkanya nga beeraliikirira Allah wabwe subhanahu wa ta'ala babeera nga bayimirira ne balayira nga bawaayo amazima ago agaabateresebwa omugenzi Allah gwe yajjulula. Olinayo omuntu g'oyinza okukwasa ekiraamo kyo oba omufuula omujulizi wo nga waayimirira asobola okuyimirira ku kye wayogera la ilaha illallah abantu bateresebwa ebiraamo neyegatta nenamwandu ne bakikinga abazadde out nam abantu bateresebwa ebiraamo ne beegatta ne famire ne bagobaganya namwandu n'abaana abaana bakutta ebiraamo ne bagoba bannyaabwe oba ntegereka kati ffe balina abakyala 2 3 4 owokutaano oba oyinza olwate weesanganga famire emu weezuba ekiraamo abasigadde batandika kuwondera kiwondere ne basooka bakyusa data kirimu ne baleeta abajulizi bennyini omugenzi be yeesiga aye ne bayimirirawo okumenya ekiraamo kye aye ne bassaako n'okulayira ne Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti ofunanga abantu abatuufu nga ekigambo kyavaamu avaamu mazima nga ne waabanga wafunise okubuusabuusa asobola okulayira n'agamba nti ndayira Allah ekiraamo kino kyendeese oba amazima gano gennyimiriddeko geego omugenzi geyalaama Allah n'agamba nti wala naqtum shahadata Allahi temukwekanga obujulizi bwa Allah inna idhan lamina al-athimin Allah n'agamba nti bw'okikola nga munno yakwesiga nakwasa ekiraamo kyo oyimirirewo mu kaseera nga taliiwo obeere mu kifo kye yagamba nti w'okikola ekyo obeera mwonoonyi nnyo okubeera nga oyimirizzaawo obulimba n'oyawukana ku mazima agakuteresebwa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fa in uthira ala annahuma istahaqqa
ithman bwewabanga wagwikirizibwa ne kiba nti mazima abajulizi bano abajulidde bombiriri bakakaseeko ekibi ekyokulayira obujulizi obukyamu kuba eriyo abantu abasobola nga tebatya Allah ng'agamba nti wallahi nga talimba wallahi gyebali ng'akoze ezambi alimba n'agattako ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah atuwe okumutegeera, atuwe okumwagala Allah, atuwe okumutya. Allah tabaraka wa ta'ala agamba singa mubagwikiriza ng'abantu bano ababiri bawadde obujulizi obw'obulimba ne bazuulibwa nti bakoze ekibi ekyokulayira obulimba, fa akharani yaqumaani maqamahuma min alladhina istahaqa alayhim awliyani, yagamba nti bano abalala ababiri, kubanga ababiri abasooka babeera nga basazeewo okulimba, abalala ababiri bayimiriranga mu kifo ky'abombiriri nga bava mu abo abasinga okukakatirwako obwannannyini ne balayira mu Katonda. Fayakusimaani billahi, ne balayira mu Allah subhanahu wa ta'ala, na shahadatuhuma, nti obujulizi bwaffe bwe tuleese ahaqqu min shahadatihima, bwe butuufu okusinga bano abasoose kibaleese. Wama atadaina, tetukoze bulumbaganyi ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, inna idhan lamina adh-dhalimin. Allah n'agamba nti abantu bano bagamba nti tubanga tukoze bulyazaamaanyi nga tukoze bulumbaganyi ku mateeka ga Allah, mu butuufu tubeera mu malyazaamaanyi. N'agamba aya esembayo ku nsonga eyo, dhalika adna, obunno bwe bwenkanya ekyo kyekisingira ddala omuwendo, aya atubi shahadati ala wajhiha, okujja n'obujulizi nga buli ku kifaananyi kyabwe ekituufu, ne bakuteresa ekiraamo n'okireetanga bwe kyakuweebwa, n'otafuna feeling kukyusa kiraamo kya mugenzi in your favor, obanga ofevalinga gwe bowulira bwe wandirabye nga bwe bandisinza okubeera aba waggulu ku balala. Allah agamba nti dhalika adena, ekyo ekisinga okubeera ekisembezebwa, ayatu bishahadati ala wajhiha, okuleeta obujulizi naye nga buli ku kifaananyi kyabwe ekituufu kuwakuweerwa. Aw yakhafu an turadda iman, oba ono agenda owa obujulizi asaanya atye nti wandijjayo ekiraamo ng'ate ekiraamo ekirala kiri mpigi, bagenda oleeta kiri ekiraamo ekirala nga kisonga walala nga naye wasonga walala. Omuntu abawa obujulizi basaanye babuleetere baleete ekiraamo ng'omugenzi we yakiraama, oba si kyo basaanye batye nti nnyinza okuggyayo ekiraamo ekifu ate ne bajja bandeetako abajulizi abalala abalaga ekiraamo ekituufu. Naga nti wattaqullah, musanye mutye Allah, abange tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Wasma'u, era tusanye tuwulire. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu talungamya kibiina ky'abantu boonoonyi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, abantu abayazaamaanyi, abantu abatatya Allah jalla jalaaluhu. Naye kyo baganda bange ab'ebitiibwa, nsanye nze nammwe tulaame. Ekyokubiri, bwe tumala okulaama tusaanye tuleete abajulizi ku kiraamo kyaffe. Ekyokusatu, bwe tumala okuba n'abajulizi, fuba olaba nti mu kiraamo kyo tosukka kimu kyakusatu ng'ogaba emmaali. Ekyokuna, ekigendererwamu n'okulaama si kwe kugaba emmaali nti omwana wange omukulu muwadde egaali, omwana wange omuto muwadde kino, mukyala wange muwadde kino. La abadan, ekigendero ekikulu mu kulaama kulambika embeera yo oluvannyuma lw'okufaako oyagala efaanana etya. Akanyomero kano ak'okugaba emmaali tukkirizibwa okutoola ku mmaali yaffe mu kiraamo ne tugabako nga tetususe kimu kyakusatu. Ekisinga okuba ekirungi kugabako kitono, naye nga tugabirako abantu Allah baataawa, kubanga abasika bali abasika 5. Asooka abaana abalenzi, abaana abawala
taata w'omugenzi maama w'omugenzi n'omu ku bafumba ababiri be basika bataano. Kati woba olaama tokkirizibwa kugamba nti emmotoka yange eyakamunye bagiwanga omwana wange omukulu, kubanga Allah yamuwa subhanahu wa ta'ala. Katokkirizibwa kuwa muntu Allah ate gwe yawa. Ate abantu abasinga betwogera ku kiraamo baddukira nnyo kanyomero k'emaali n'abeera mu kiraamo kye, naye ate nga mukyo mwennyini ate ajeemereddemu Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kityo omuntu asemberedde okufa, hatta naawe kennyini alina essuubi nti akadde konna ogenda kusinkana Allah, osaanye obeere ng'oteekateeka ekiraamo kyo. Mu kiraamo tuba nga tulaama, Sheikh yagamba tiwayahrum al-idraaru fi lwasiya, kiri haramu, kiziyizibwa okubeera nga tukosa mu kiraamo, kiziyizibwa okubeera nga tukosa mu kiraamo. Ka ayusi bihurumani ba'd alwarathati, ng'omuntu walaama nga aziyiza abamu ku basika okubeera nga bamusikira, nga baziyizaako haqqahum, omugabo gwabwe min al-irth, mu maali eno ey'obusika esigaddewo, au yufaddil ba'dahum ala ba'd fiihi, oba okubanga osukkulumya abamu ku balala mu kiraamo kyo. Liqawlihi tabaraka wa ta'ala, kulettekale Allah ligamba lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabin, abasajja balina omugabo mu ebyo bye baleseewo bazadde baabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe. Otuuka ku kigambo kya Allah kigamba mimma qalla minhu aw kathur, oba nga baleseewo katono oba nga baleseewo nga bingi. Yagamba Allah nti bonna abaami n'abakyala balinamu omugabo, nagat nasiba mafruda, mulimu omugabo ogw'etteeka Allah gwe yateekawo. Kati wabanga Allah subhanahu wa ta'ala yawa omwanawo mu maali yo nga musikaawo, omwanawo ne mufuna obutakkaanya ng'omwana n'omuzadde mu kiraamo kyo n'ogamba nti omwana Musa yanyiiza emaali yange takwata nkwe yadde ejiiko, akanyomero kasazibwamu, kubanga tokkirizibwa kumma musika. Eno ensobi omwana gye yakola buvunaanyizibwa bwa mwana n'omuzadde okutereeza ensobi yaabwe, naye ate si kulumbagana mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah agabye ate gwe n'omuggyako. Ekyokubiri, abazadde, abaana basobola okusobya abazadde baabwe ku lw'ensonga nti ebiseera ebisinga omwana aba ategeerera wala ate okusinga ku muzadde. Omuzadde ebintu aba abirabira mu anga entuufu okwawukanako n'omwana. Kati buvunaanyizibwa omwana waabanga asobezza omuzadde akumeekuma omwana amukomyewo, kubanga buli mwana lwabeera mu busungu bw'omuzadde aba ali mu busungu bwa Allah. Ate nga simanyiyo omuzadde asanyuka ng'alaba omwana we ng'abonaabona. Yagamba alayhi salatu wassalam, rida Allahu, okusiima kwa Allah, fi rida liwalidain, kuli mu kusiima kwa abazadde ababiri. Wa sakhti llah, n'obusungu bwa Allah, fi sakhti liwalidain, buli mu kunyiga kwa abazadde ababiri. Kati amakulu baganda bange basiraamu, buli lw'obeera n'omwana wo n'omunyiigira, wallahi oba omusabira busungu bwa Allah. Ate nga simanyiyo muzadde mwetegefu kusanyukira mwana, ng'omwana oyo ali mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omwana oyo abonaabona, ng'omwana oyo asanze ebizibu mu kabuli, asanze ebizibu mu buwangaazi bwe. Nawe kityo Allah tabaraka wa ta'ala yatuziyiza okufuula okugobaganya abasika ku maali y'omugenzi nga tuyita mu okulaama okwo kutali kutuufu. Okugamba nti wembanga nfudde taata wange takwatanga ku maali yange, wembanga nfudde muganda wange fulani takolanga bwati. Wabanga alimu abo Allah be yawe maali, tetukkirizibwa kuba maali yaabwe. Allah tabaraka wa ta'ala yakiziyiza oluvannyuma lw'okuba nti yassa etteeka erigamba abasajja n'abakyala balina emigabo mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyakola, mu ebyo abagenzi be baleka, mimma qalla minhu aw kathur. Waba kakibe nti omugenzi yaleka emaali nga ntono etya eteeka okugabanyizibwa mu basikaabe, aw kathur,
ayinza okuba yalekawo nga emaali nyingi eteeka okugabanyizibwa mu basika be n'agamba nasiba mafruda, omugabo ogwo buli omu Allah gwe yamuwa gwa tteeka ateeka okubeera nga agufuna. Era wafi akhirati minha, mu nkomerero yaayo, min ba'di wasiya yusa biha aw dainin ghayra mudarrun, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ng'akomekkereza amateeka ago Allah ge yabeera nga aleeta ku maali y'omugenzi mu Suratu Nisa, yagamba nti min ba'di wasiya, mubeere nga mugaba emaali y'omugenzi oluvannyuma lw'okuteeka ekiraamo ky'omugenzi mu nkola. Bwe tuba nga tugaba emaali y'omugenzi tusooka kufaayo omugenzi yalaama atya, kubanga mu kiraamo kino twogereramu nze alaama yenze Sulaiman Sudil Abu Suhaila, nazaalibwa omwami Lukoda Ahmad, nenzaalibwa omukyala Fatima Nakimbugwe, mbeera mu Kalagi, nina abakyala babiri basatu, n'abakyala basatu, nina abakyala ebimu munabitegerera mu kiraamu nina abakyala, noyogera abakyala abo n'amannya gaabwe ne bazadde baabwe, nina abaana 6, abaana gundi ne gundi ba mukyala gundi ne gundi, abaana gundi ne gundi ba mukyala gundi ne gundi. Mu kiraamo kyo n'olambika n'olaga gwani n'abantu bo. Mu kiraamo kyo n'oyogera nina abantu abamanja n'olaga abakubanja, nina abantu b'emmanja n'obalaga, nina emaali nvudde mu nsi nga nina emmotoka, nina ebibanja, nina bank account. Akawunti yo mu banka sigweka amanyi pini yaayo, sigweka agimanyi, wali omulala gwagiwaako gwagimanyi. Kategeeza bw'ofa abantu bakaluubirizibwa okutuuka ku maali, era eriyo emaali y'abantu eri mu banka nga banka yalemerera otwesinga bannyiniyo. Nnyini maali yafa, yali alowooza agenda wangaala nga nfudu, kyokka n'enfudu zifa. Kati yaleka taleseewo in case bwenvaawo efamire yange etuuka etya ku akawunti zange. Kati mu kiraamo kyo kuba omaze okufa oyogera nina akawunti mu Centenary Bank, mu Greenland Bank, mu Diamond Trust, era akawunti ezo ziri mannya bwe gati. Next of kin ku akawunti gundi ye gundi, nina ATM kadi zaazo ziri mu Fort Nebwekiti, pini ya Greenland eri bweti, pini ya Diamond Trust eri bweti. Family bana abagenda okufuna ku maali yo oba bawadde access baddembe n'obutagenda mu banka ne bagenda bugenzi ku ATM ne bajjako emaali yaabwe ne bagigabana. Kati mu kiraamo kyaffe tulaga nti nina ebyobugagga bwe biti era biri mu kifo bwe kiti. Allahu akbar. Ekirala mu kiraamo kyaffe twogera bano be bantu abannaazanga. Ebiseera ebisinga omuntu afa nga tewali nteekateeka yonna. Kati muzikiti wano waliwo omuntu agamba Abdulaziz oyo njagala mulabako atali mu ssaati, ng'edduwaaze zonna kati Abdulaziz oyo baaba yali atali mu ssaati. Eriyo omuntu nga muwalimu ng'ogenza okufa ng'ebirowoozo byo byonna byamutagala dda, kati n'ofa. Njogera ku mukyala, omukyala bw'afudde banoonyaanyaanaaza, muwalimu yatuuse dda, muwalimu aga nange ngenda kubeera kuwanaaza. Ye muwalimu ayagala omukazi ono mmaze ebbanga nga njagala mmanya afaanana, kati n'abeerawo ku mufu naye nga ebirowoozo tebiriiwo, nga tobula nti otubeera nga tunaaza omugenzi. Abali menti omumunaaza be booluganda lwe. Abooluganda bamala kubulawo ne tuka tuyingizawo third party. Tewaliwo kyawandiikibwa nti imaamu y'abaanaazanga omufu. Wabule kyova olaba nti kyesibwako nnyo, imaamu n'alemerako nnyo. Some imams akasabbuuni ako kakola. Oba ontegedde? Kasabbuuni kana kafikkawo, some imams bakatwala. Obugoye buno obunaaziza omugenzi n'okukawusa babutwala. Ntegereka. Giraavu ze zifiseewo azitwala. Kyova olaba alemerako. Ekyandibadde ekituufu totegedde nti ogenda kufa oba nkuddiremu nkunyonyole nti ani atamatidde nti agenda agamba nti obuuziza ati Yasiini afudde nga si mugandawo
tumunaza tugamba kubanga yenjigize omubaka alayhi salatu wassalamu tetuli mmenti kunaza muntu atali muganda okutuusa ng'embeera eganye buki abafu bafa mu mbeera ez'enjawulo kati jjukira munaaza omukyala kati wabanga musajja yazza naaza omukyala tamuyinaako oluganda eri abakyala abafa n'asigala ne respect y'omubiri gwe nga bw'omutunulako nga mayiti olowooza mulamu. Eriyo n'abantu abasiwufu b'empisa abakola ebyambyone ku mirambo bw'oba okyali ku luto. Kati omuntu bw'afa ab'eŋŋanda ze be basaanidde era be bateekeddwa omunaaza. Kati gwe weebaleebalemu singa Allah bukya ku makya nga akujjuludde mu baganda bo olinamu asobola okuyimirira ku mayitiyo. That's why nti baimaamu kati tuyingira nnyo mu nsonga zonna z'abafu naye nga si ffe twandibanaazizza. Ate bwe tubanaaza ne batulyaza amaanya bakubalira sabbuuni amazzi agafiseemu agookya ne bakubalira giravuzi essande ezinaazizza ne bagamba nti n'akaceere k'abanaazizza mukateeke mu bbaafu wano ne baleeta akaceere ne bagamba imaamu guno gwe gwammwe nkunaazanga ne bagumba. Omugenzi abadde ne ssente abadde ng'akeera kukola ebimu ku bijjibwa mu maali y'omugenzi emyo waba afiiridde mu ddwaliro sente ezimujja mu ddwaliro ziva mu maali ye. Wabanga afudde tumaze omujja mu ddwaliro tusasudde eddwaliro ku sente ze ne transport tumutuusizza otugenda omukolako emikolo abagenda omunaaza basasulwa bwe kibanga famire ye tiyo teyamanyako nti muntu mu nsi asobola okufa n'anaazibwa. Olwo famire gyotuukamu nga buli gwoyita jangu tunaaze ng'aweta ku nsonda. Ate ebatuuka ebintu byewunyisa mu kaseera k'okunaaza imaamu nga tatuuka. Imaamu naye atusobedde nabagamba imaamu tumuggyeko ne mulemerako kati ali luddawo kati ani agenda onaaza kate bamala kasita mayiti evaawo n'eziikwa pata batuuza meeting egabana tebakuyita ati ne imaamu kuki imaamu wambwa ffe tuli bambwa ate imaamu wanakimawo ki ajja kujja ku 40 ffe tusooka tumala ekyaffe eno meeting twayise bambwa. Kati omugenzi bwafa mu maali ye mwemuva ssente ezimunaaza, that is bwebanga famire tefunye busobozi bugenda mumunaaza. Naye bwe tugamba ekyo tetugamba ate imaamu kukakana ku mukazi kumunaaza. Kyoyinza oyambako ng'olaba bonna bavuya buvuya ne ku muzikiti gwe tewateeka wa amiira ayamba ku bakyala ku nsonga ezo nga gwe imaamu gwe amiira gwe mwaziini nga olina kyemalira. Kale beerawo bagambe kola bwoti naye tonaaza mukyala kozi nga wuwo oba tegereka. Tujja biraba ebirala inshallah gye tugenda mu maaso n'ekitabo kino ekya Sheikh Albani ku bintu ebikwatagana ku muntu ng'afudde. So mu maali y'omugenzi mu kiraamo watugambira nti gundi ne gundi be bannaazanga. Ekirala watugambira nti banziikanga mu kifo fulani wabanga asobodde kimensioninga. Era yatugamba nti munziike bwe muti. Kati omuntu asobola okulamba n'agamba bwe mbanga nze mugenda okunziika munsomere nga tahaliri ntegereka oba munsomere tatani talakaini. Kati Allah n'amuvunaana tahariri ne talakaini nga yeyabiraama. Ate era omuntu asobola okulaba munnaama entuufu n'agamba nti wembanga nfudde munziike nga bwe yasomesa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kubanga teyasoma ku tahariri yadde talakaini. Niyo osanga abasiraamu imaani emulinnye nassa mu kiraamo. Seeka gundi yansomeranga tahariri, seeka gundi yansomeranga talakaini. Temunziikanga nga temaze koza talakaini 10. Ekyo kyoyogedde kale okyagala ku nabbyani. Nabbyani yasomesa entegeera eyo. Kati mu kiraamo kyaffe Allah agamba nti temugabange maali y'omugenzi okujjako oluvannyuma lwa kutunula mu kiraamo kye yuusa biha mu bye yalaama awu dayinin. Omugenzi ayinza obba abadde n'amabanja ntegereka ate musajja musuubuzi ayina abamubanja
ng'emmaali ye tennaba kugabwa tusooka sasula bamubanja, era abamubanja abasooka tubasanga mu kiraamo. Abalala yonagamba nti yabadde yakangulako nembaawo ennaku nga 3 naye tesamuwana lisiiti nembaawo zeziri yazijja ku kibanda kyange. N'omukyala naga nti ekituufu emmotoka ya gundi yazireese ennaku eze 3. Abadde munne ale kati yamusasudde. Basooka kujja mu mabanja naye kano akantu kewuunyisa. Basiraamu tubeere stende bw'oba olama mu kiraamu, kubanga abantu bawa ekiraamo ekitiibwa n'okusinga Qur'an abamu. Wabula nsaba Allah atuwe okuwa Qur'an ekitiibwa n'okusinga ebiraamu. Omugenzi w'alaama n'agamba nti temugabanga emmaali yange nga temumaze kusasula bammanja. Bakikola naye singa obagamba nti Allah yagamba nti okugaba n'emmaali mmale sasula mabanja nti kati bwe zina zinagwera mu mabanja ffe tuviiremu awo. So nga ate Allah tabaraka wa taala yagamba we muba temunnagaba maali musooke mujjemu. Omugenzi yalaama ki nti ennyumba zange nina emizigo 10 naye omuzigo gumu nguwadde essomero ly'abamulekwa. Ntegereka, omuzigo gumu nguwadde omuzikiti, omuzigo gumu nguwadde Yasiini asulemu. Allah ali mujjulula nga mufunirayo omuntu omulala nga naye asulamu. Allah ezempeera zimpe togumanja ate Yasiini emanyi Yasiini kasobola kuwona ku nsonga nga gamba seeka wampa omuzigo mu ddalasa. Naam. Na mukadde wange abuuza nti tekiri haramu imaamu okulya ku ssente z'omugenzi abakoze ku kunaaza omugenzi oyo. Tekiri haramu ku lw'ensonga babeera basasulwa era ng'ekikolebwa kwani ku nannyini ssente ezo. Okujjako famire ebanga erina amaanyi naga nti abakoze ku kunaaza haja agenda basasula. Ntegereka ssente z'eddwaliro namwandu agambye agenda ziwaayo. Naam. Mukadde wange agamba nti ensonga lwaki abuuzizza otumala okuziika eri balina edduwa gye bateekawaawo etaava ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bafumbawo n'akamere. Abantu ne bagamba abawalimu nti eyo gye mulidde emmaali y'abaani y'abamulekwa. Ate zino ssente ze bawadde imaamu oba ze bawadde ttiimu enaazizza zino okunaaza buvunaanyizibwa bwa famire ey'omugenzi oba omugenzi yennyini okuteekateeka amanaaza ge, kubanga tewali wagenda obaddenga mulamu nga gwe weenaaza. Kitegeeza woovaawo tukozesa maaliyo okunaaza, tunaaza gwe nga twakujje mu ddwaliro. Kati ekyokuba nti ono akkirizibwa ayitewo baweebwe ssente kuba bakoze ne tufumbawo ate akaceere. Kino ekyokufumbawo akaceere sookera ddala sitebangako kitundu ku mukolo gw'okuziika. Oba ntegereka omufu atanaazibwa abasiraamu mu nsi yonna, omufu nga musiraamu n'atanaazibwa abasiraamu mu nsi yonna bavunaanibwa. Ntegereka kubanga efadhul kifaya abamu bwe bakikola abalala era bamaze okuwona omusango. Kati okunaazibwa okutabeerawo omuntu taziikibwa kuba ateekwa kunaazibwa. Kati ate kino kyebateekawo ekyakaceere eyo bakita maaribu ukhra, ebyo bigendererwa by'abantu bo bye bateekawo okufuna emigaso nga bo. Hata sina migaso gya mugenzi. 1 omubaka teyakikola. 2 obanga teyakikola Allah teyakiteekulula nti emaali y'omugenzi egibwangamu proportion bweti nemufumbira ku bantu ekyokulya. 3 basahaba ridwanullahi alaihim bakitwalanga nti okufumba emmere mu kuziika. Leka nneno nti sente ze baleese bazijje ku ya mugenzi etusooka okireke. Okufumba emmere kwennyini mu kuziika bid'a, kuzuula mu ddiini, era bakissa ku levo y'emu n'okkuba ebiwoobe.
kubanga bikolwa bya jahiliya. Niyo lwaleero oba oziise mu basiraamu basi basiraamu wali musimu walimu osangayo ne self service ez'emmere ne basitula omugenzi okugenda omumuziika nga bano bali mugabula mmere ne batasaalira mugenzi bali mukulya. Ate kano kankayiseewo basiraamu okulya tekukoma gwalina okwekkusa. Naye mu magezi go kijja kitya okunsaba emmere nga nze nakubidde simu ntaata Allah mujjuludde okakasa nina amagezi agasobola okunoonya emmere nga taata ali mu ddiiro. Era kino kikulu abeewaliriza ne bateekateeka enteekateeka bwetyo ffe tubafunyeemu abalidde emmere ate tebasobodde kuteekerateekera kitaabwe byayagala. Tebabeerayo mu kumunaaza, babeera mu kunoonya sepiki ntegereka. Tebabeerawo mu kumusaalira, babeera mu kutayiza bantu banne abantu bagenda mugabule. Tebabeerawo mu kumuziika, babeera mu kuyozaayoza bantu kuŋŋaanya masowaani. Oba basiraamu ntegerekeka. Kati ebintu ebyo byaleetebwa mu kuziika era gwe gumu ku mulamwa gw'ekitabo kino gutulaga omusiraamu waabanga afudde biki ebikolebwa na biki ebitasaanye kukolebwa ng'omubaka teyabisomesa alayhi salaatu wassalaamu. Kubanga okuziika kano nako mukwetegereza okuziika ibaada. Omuntu bw'agenda okuziika aba agenze kusinza Allah. Kati oba ozze okusaala ishaa'i osaala laakanya ng'ezisooka ebbiri za lwatu ezisembayo ebbiri za kaama. Singa osaala laakanya mu kaama intentionally essola yeekosebwa hatta ne Allah ogigaana kubanga ovudde ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Singa osaala ishaa'i ku ssaawa mukaaga ez'emisana oba osadde laakanya era ezo za ishaa'i naye essola yeefa kuba ogijja mu budde bwayo. Kati ibaada tetuuka otuusa ng'ogikoze nga nabbi we yagisomesa alayhi salaatu wassalaamu. Naye zino embeera zolaba zetubeeramu kufumbayo akaceere tukoppa bayudaaya tukoppa batali basiraamu kuba they are not guided. Ye tali musiraamu agenda tusinzira ku nsi nga bwekola ki nga bwetambula. Era kati olemerera okwawula embaga n'olumbe mu batali basiraamu. Baba n'olumbe ne basola mu ndongo ntegereka oba ne baba n'olumbe ne bakubayo obuyimba wo nga buna bannaye tujjukiremu ku mugenzi waba nabadde muyimbi bakubeerera ekidongo kyennyini ate nga bazze mu lumbe. Kati ffe kitukuuma eddiini yaffe kubanga eri smart. Ffe tugoberera mubaka alayhi salaatu wassalaamu. Bakuyise mu kuziika toli imaamu togenda sima kabuli tonaaza lwaki okeerayo kukaluubiriza abantu tuuka nobasa ku pressure kufumbira emmere. Bagambye okuziika kwa ssaawa 6 nojja ssaawa 12 ez'olweggulo n'osulawo. Ogenda sulawo ng'okola ki? Eno ibaada ogenda gitta. Ogenda wunzika muwanudde amapeera g'abamulekwa, ogenda wunzika muli mu bitooke, ate abantu bakolera n'ezzina ate ku bafu. Omufu wa ssaawa 8 si gwasima tonaaza janku ssaawa 7. Naam Allahu akbar. Bino yetubyogera omuntu aga nti oyo alabye eki gwe wova kutya nabbi ogenda mmenyeka. Nsonga tekkeeza ku mufu ng'olinga musawo. Kati abantu baku mirambo egyabaleese ne badda kugeya. Bane twakajjira wano bakopi bazibu n'obwo buti tubusonzi busonzi wano la ilaha illallah. Simanyi nakumanya toka ne haji yennyini waali nze bino siyinza bikola. Kati ne babeerawo nga batawaanya omuntu yafiiriddwa mu ddwaliro bamukoddeyo mulambo sente tewali balemeddwa okugyayo omulambo gye guli basonda sente za mmere. Omufu afudde alina amabanja balemeddwa omusondera ku mabanja basonda sente za nnyama. Abange basiraamu eyo embeera edaivatinga abantu bajja kunakuwala. Kati abantu bazze mu kuziika tubaleka bulese mubaleke enjala ebalume bazze kola ki si mu nnaku mumaleke ebalume. Gweruma asobesa oba agenda afuna ekikajja akomewo. Wamala okuziika adduka akole ki agenda ali ewuwe. Ayogedde bubi gwayogera obulungi gamba nti Allah yagamba oleete emmere mu kuziika Allah yagiteeka luddawa. Naye tubaganda bange basiraamu Allah fe tabaraka wa taala ayagala nnyo tugobere omubaka Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam nawekyo tumugoberere. Lwaki tusoma ebintu bino? Tugoberere nabbi. Okufa kw'abasiraamu okuzika kwabwe kubeera simple. Kuyinza nato n'emitwalo 2 okuziweza nga muziika musiraamu oba wazzeewo isiraafu. Esanda nabasima nabanaaza kasabuni ka perfume ayinza oba perfume ade yakagigula nemukubi eyenyi gyemumukubisa. Kuli simple naye nemuva mukuziikana mannaye mukuziika muzeeyi nasigaza ebbanja $2,000,000 zaaki ya akhiri kalimu zaaki. Okuziika kwa covid mukujjukira mu covid kwali kusiraamu nnyo. Omufu afudde saawa 3 era abantu nga bakeera saawa 3 nga baziika nga bavaawo. Eyo nziika nsiraamu. Naye okuziika kuno okwokujja nemuleeta tenti nemuleeta obutebe ne batimba self service ago malala tebigasa mugenzi. Ate weewuunye nammwe teyibagasa. Bwe mbanga mwagala kulisa ku bantu mmere nga temuli bakodo mubayite olunaku olulala n'omugenzi akyali mulamu. Tangu musiraamu yampise ku lw'omukaaga nga nti jankulumuka tulyeko ffenna ekyemisana ene muga tonsula mikolo gyamwe naga nti tenze emikolo gyo ngikola nkuyise kyamisana jangu tulye ku kyemisana. Muyite ku bantu ewammwe balye nga tewali mirambo. Naye omuntu alya bwakaaba sawa Allah nze nammwe atusaasa ate Allah yakola emmere andi Yasiini nze ngamba bw'ofiirwa ng'ogamba Yasiini mulye ku mmere ogamba otya Yasiini? Omuntu bw'afa emmere batewooma. Kati omuntu kano kensembyayo ate kanyumira nze newunya abantu. Omuntu bw'afa la ilaha illallah abafiiriddwa bataayiza abaziisi bambi temugenda mumale okulya ku mmere olugendo lwonna olwo. Ono gwe beegayirira nga yeefuula atakola ki atayagala tewali buzibu mama gune kati emmere munnaye tudde mu bataataaganya abakyayogeranga beyagambye bagireese esowaani ekifite ennyama beegayiridde bambi bamudize esowaani nkalu. Awala bazibba nozibba bamugerageza zokuba mu taxi ne badduka nazo esowaani. Kati abantu gw'oli mu nnaku fe obusiraamu butugamba nze bwenfiirwa Abdul Aziz mwenna mikwano gyange ekibaleeta okunziikirako mu mbudeebude gwe byenya tobimanyi. Kaona newemba maama nebuzaabuzizza nti anoleta kaona n'okansimba ngira nga wenywako. Ekyokubiri wonsimba ka chipusi echipusi tebula weegenda n'omulwadde agirya. Kati ogolaba nga nfunyemu kutwanyi omuntu asobola okumala ennaku 2 nga talyanga oba 3 nga yafiirwa maama oba taata. Ekibaleeta mmwe kubudaabuda nze lwaki ate mwagala nze embudeebude mmwe wafiiriddwani ndyoke nkubudeebude. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.